katina akafaka ka Bobi Wine we yakolera video waliwo okusajja okubadde gwefu tenanta mekwa utukolede video se otumaze kuwa yose kwina bulasi waya sija kutugobiyewo neze abantu bakutabukidde ndoza abantu bazawe kaungezi bawezewezeewo ne bagulagako se okubadde gutufukidde ekizibu mukole una video so nga gutukanga muveyo wagulu obagwa asikali gwawo kumpi kate ekifo mukuma muki olaba ekifo kitanso okufuka ekyomugaso Bobi Wine kolerawo just video kati abantu bekulungula bagenda awo oshegeera waliwo yagaye mbo bamuonyezo okgende na mugongo alogenda kulabanga amaje polisi batandise okuma mbu ekifo oshegeera kubalabisa Bobi Wine okimanya ekifo ekyo mwatu yakigenda konga fena tulowooza yabadde jasi yakozeyo ka content ke niriri yali ddwaliro ddamba nekikwewusanga buno obudde eddwaliro eryali eddwaliro Museveni kuyateeka ejjinja lene baliteeka nze mbadde mmanyi nti ejjinja bagenda oditeekawo ng'eddwaliro lede eriwedde oba ssomero ng'wedde facility emaze okuzimbibwa ne bateekawo ejjinja nga tiwali kyagenze mu maaso jasi basuddeko obusitusi balidderidde ssente okyegeera Bobi Wine maximum respect nekyo ekisajja mwana mukitukoleddeko bulungi bavubuka mmwe naffe wetubereddewo nga kitumazeeko emene fena tugugumuka video tutukola tugumpaka tuguwaddeyo sente ogusajja ogwo mwana kale ifo batanze okifunamu interest ogenda kulaba ekigenda okudda kubanga abantu bagenda tandika okwebulunga nga bajja buli lunaku okyegeera ekifo bagenda tandika okifunamu interest government bakigobeko abantu baleke bajje balambule babalabe kifuuse kifo era kati abantu abasinga bakiyita kifo kya Bobi Wine naye nga nabagambyeko mu katambi akala ne bagamba nti embooka etandise okunyuka era omusajja oyo abadde asibula abantu emiggo ng'abakuba so nabo ndowooza beekozeemu omulimu ne bagamba nti nedda kino tulina okuba nga tukola ki tukimaliza naye nga byonna bigenda mu maaso era waliwo avuddeyo n'agamba mbu ekifo ekyo mbu bakiggalewo ne twebuuza ku ddiiru ki waliwo avuddeyo n'asaba gavumenti ne poliisi mbu eggalewo ekifo ekyo naye nkubuulira ebiriyo essaawa ya kakati nga sinakutwalako oli asaba nti bakiggalewo sokolabe obadde ki mumumenya waya kati mumenye ne kuzino anti kati wano ku suitcase Uganda baleetedde suitcases ez'omulembe kati kano kolaba kano ke ka hand luggage size kakesi ka mulembe nnyo kali material wa rubber mumenya waya kale menya neno eno kesi ya rubber temenyeka nungi nnyo material masavu gwe tuyita material wa rubber gwe wenna azeetaaze tuzitundira ddala kuva mu sets nga bw'ozirabaawo tuva ku nnene medium size ne small size nga azeetaaze mukwano tuzirina mu colors ez'enjawulo zino kesi nungi nnyo za mulembe nnyo these are branded cases ate bw'oba ogyagadde ng'okoze overpacking zino kesi zirinako features ez'enjawulo egirako extension esobola okugaziyira ddala n'oyongeramu eyongeramu ebintu tuzirina mu colors ez'enjawulo tulina bulono tulina ka champagne kano bwe kati bwakeetaaze mukwano enamba yange enda gitaginga mu bayo pereza kuweereza message tugenda batukola ki tukutuusaako emaali yonna tusangibwa wano ku Gazaland level ey'okutaano shop number eriki 3729 tokola ki tokola era suitcases bweziri mujje mutuwagireko ekyo abaana batandise okwetika ebyamaguzi ate nno si gwe gusoose nzize nga mbalaga abaana nga baleeta ebintu byabwe ku advertisingirawo kakati ono ye kimunyiizizza n'asaba Uganda Police Force mbu baagalewo ekifo ekyo kakati oba bakiggalawo ku ddiiru ki oba bye bananyini kyo nze naawe nsaba Uganda Police eveeyo ennyambe baggale ekifo kino mpulira nga nkoye nonsense gwe tuli mukulaba ku media kuno Mukyagulanyi yagenzeyo nanti ekifo kifuuse kya bulambuzi nonsense n'otunuulira abantu abakulu bali mu posting ebintu ebyekisiru ebitalina gye bitwala ggwanga lyaffe mu maaso olemedde postinga wildlife olemedde postinga hotels ennungi eziri mu Uganda olemedde postinga bridge olemedde postinga eno flyover eziri wano enguudo ennungi eziri mu Uganda olemedde postinga bifo bya kisiru Simaya Kyagulanyi abaddewo tulina obiteekayo tufune bakasitoma balabe nti tuli balambuze ennyo ebintu ebyekisiru bitalina kye bigenda gatta ku ggwanga Uganda posting ebintu ebikoleddwa gavumenti ya President Museveni mune obirabeerawo ebiri mu Uganda ne muli postinga ebintu ebitalina makulu Uganda Police mwangwire ekintu ekyo mwangwire ensonga eyo ekifo ekyo bagenda tuuka batandika okuttirayo abaana b'abandi nabyo abaana b'abandi obwawo obuwala abaana abato nga bagenzi bali wansi wazimbibwa ekintu ekyo wansi wali yensi kuba gye tuuka batiriyo n'abantu
ekifo ekyo nsaba kiggalwe yenna asobola okukikolako Uganda Police muveeyo SFC iso CMI muveeyo ekifo ekyo kiggalwe kubanga kijja tuleetera ebizibu mujja fiiramu abantu musaba tupostinga ebintu bikoleddwa gavumenti y'eggwanga Uganda ng'ekulemberwa Ssabalwanyi temuna mutulaga bya kisiru tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire agatambula mbu CDF w'eggwanga Uganda mbu si bigambo byange biibino. Muhoozi has been fired. Sooner or later, the public notice is coming down. Muhoozi has been fired as a CDF as I speak. Any minute, the official letter signed by his father that Muhoozi is no more the CDF. After the tweet he deleted about US government, he thought was a joke. But as I speak, Muhoozi is hiding. He's hiding from everybody, from General Salim Saleh, from Museveni. Oh my God. Thank you, America. Thank you, America, for standing with the people of East Africa. Muhoozi, you thought was a joke. Now you are hiding and you got fired. Sooner or later, your father is announcing the replacement. You got fired. Don't play with us, the Americans. You know, I told you your days are numbered. I'm coming for you. And I'm going to chop off your balls. Naye nga tuvuddeyo ye President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine asinzidde gyali gye yeekukumye n'alaga obutali bumativu ng'agamba nti lwaki abakulu nga bali muno balemeddwa okuba nga bakoona eminga n'okwogera ku bintu ebigenda mu maaso ng'omukulu Dr. Kanukiza Besigye ali mabega w'emitayimbwa naye kamwe koogera aliira ku nsiko nti naye ne bajja mu Uganda ne basirika. We are really disappointed that the Secretary General of the United Nations is in Uganda, but he has not spoken about the gross human rights violations that are ongoing in Uganda. He has not spoken about the abuse of democracy in Uganda. He's in Uganda, but while he's in Uganda, opposition leaders, including myself and Dr. Besigye and others, are either under house arrest or on the run from the military. Bigambo ndowooza obiwulidde bambi alaze okunyolwa naye nga byebyo bitambula. Ate waliwo akatambi munnange kenguddeko mbadde mpitayita nga mwana mulenzi Munnayuganda mbu abadde yakava Uganda waneeno ku holiday oba ku vacation naye olutuuse bwe bati ku airport musajja wattu mbonaabwirawo naawe siri eyo kuyo ly'abawala nze Agnes gwe bwana mukwaya gwe mukwaya eh? Okay, that's good. Nze nakano aje tekeza msano we gwali muvuga toda manyale ni alimu era bakanya gamba le ntuleke lakuleke we ansumba ko naye omulundi gumu ne mwa nsumbu ye kati obeera we sawa zino Kampala wana akadda badenga bwe obadde bweru no okay bana kamala weekend sanga simba atinizayo odayo ti ondagalira oyagalira yasigenda bugenza swa sente zaki za ano kubakaita bati hali zobanga senso asulanga oyingira ensele nakudya mustamp ele okay kaviza okay ode na malo printinga wengendo ko esawa zino manyi joli sawa zino atu wemba dendera kati kusawa zino liwa wali liwa mama oliwa mama mama wabeerawa au kwa nyama kwa nyama gwamba ntwalire mmere kwa nyama gwamba ntwalire mmere ne paka nakatana funa mmere naye kale tugenda kulaba angenda gitwalayo ogenda gitwalayo tekando nompoboka amali ndio wali ele tugende okay bamuyita mukwaya naye byayogera bambi tebikwatagana ekiraga nti mbu omutegusootinze byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo akatambi akalala kenguddeko k'omwana abadde Munnayuganda era Omunnayuganda naye ng'abadde eyo ku kyeyo naye mbu yasse mukama we.
Twafuuse eddabatemu buli kadaama wali mu kiyumba ali ku bunkenke anti bakama baffe batusuubiriza okubeera nga nti naffe tugenda kubatta. Kigambibwa nti oyo mukyala gwe ntadde waggulu ye yasse mukamaawe oluvannyuma n'adduka. Abagenyi bajja okukyala ewakaawo ow'oyo actress nti omukyala oyo yabadde wattutumu nnyo ye nga buli omu amumanyi. Batuuka mu nnyumba okukyala bayita tebalaba bagenda okusanga nga omulambo guli wali nga gugudde. Kigambibwa nti ndowooza bo bagenzi nga olunaku lwakusatu ng'omufu yafa ennaku 2 z'ennaku 3. Era ejjo bakutte omukyala gwe ntadde waggulu nti baadde bamunoonya nga tebamukubako gwa mulubaali ne batemyako poliisi. Poliisi yamusanze ku kisaawe ekya airport oyamukwatidde. Naye ekyembi yabadde alina muganda we mwene ensi eya Jordan nga baali bajja bambi okufuna akawogo naye bamunoonyeza ne bamukwata bonna bali mabega wa nkomyo. Babuuza oyo omukyala nti lwaki wasse mukamaawo? Omukyala n'abaddamu n'abagamba nti nali nsaaga, I was joking. Bantu mmwe tuyita mu bingi tubeere no mu biyumba like ebisenge bino tebyogera naye amaziga googera. Okutulugunyizibwa okubeera eno oyo omukyala ayinza bba ayise mu bingi otuuka n'owulira n'ogamba ekijja kijje kanfe n'omuntu ng'owulira okooye obulamu. Kigambibwa nti n'oyo omukyala gwe baasibye agambibwa okuba nti mutemu nti baali tebamuwa byakulya nga tebamusasula bamubonyaabonya naye ngeno mu kamera balaga birala. Amannya ago ngenda gateekawo abaagala tugendeko ku ebyo ebibadde Masaka. Akalulu ka Nammere ne mukyala Rose Nambowa yali yawangula akalulu nga wakadi ya NUP. Naye ebyabaddewo Nammere n'alemera ku kintu n'afuuka Nammere era okukakana munnange ebintu nga bazzeemu okubala yadde nga a boxi bo basanzemu yabadde nga seal nga sinsiri ng'ekiraga nti babadde bagitampalinga with kyandibadde nga oba oliawo kigaana omulamuzi okuba nga akkiriza okugenda mu maaso n'okubala akalulu ako. Naye ndowooza waliwo zi orders from above. N'akakasa n'agamba nti akalulu balina okuddamu obululu babubale. Kakati ono alina byayogera ku Justin Nammere bibino agambye nti Nammere okuwangula Masaka yabadde sure win. Omanyi omwana nga musiru n'obwomukopera awangulwa ebigezo. So Nammere yabadde alina chances ezimuwanguza akalulu. Ekyo kibayita protest vote. Bwe tuba tugamba protest vote okubanja akalulu ekyo kituba twogerako era Nammere yatuukiriza ekigambo kya protest vote okubanja akalulu. Oyina ebintu bisatu by'olina okubeera nabyo ng'obanja akalulu. Ekisooka oba oyina okuba ng'olina connection. Ekyokubiri oba oyina okubeera ng'olina head ng'omukulu mu ekyo okiraba. Ekyokusatu oyina okuba nga oyinamu that fear abantu nga bakutya. So ekisooka Nammere abantu bamutya. Ekyokubiri ayina connection. Ekyokusatu ayina top, ayina head, ayina esimu jeva ne bagamba katoyo kayogede tulina okukola kino. So Nammere ebintu ebyo bisatu yabadde abiyina. Era nga mmanyi nti bwe nkola kino nikigaana nsobola okukola kino. Era n'abawagizi be n'abaweereza amaanyi okuyimirira naye. Kubanga mwalabyeko abantu baavudde gye bataavudde n'ebitubadde tusuubira batandise okubanja akalulu ku lwa Nammere. Kuba balabye nti afuuse ensonga. N'abadde tayagala Nammere yatandikiddewo okwagala Nammere lwakuba abawadde amaanyi. Abalaze nti asobola abanjiza akalulu. Ekyo kibayita okubanja akalulu. So Nammere yabadde sure win okuwangula. First of all, nze ng'omuntu nze nabirabirawo nti Nammere ajja kuwangula. Kubanga abasooka abaali bategeka obululu bagobebwa. Baali bagoberwa lwaki? Ekitegeeza waliko ekitaali kituufu kibagoberwa. So eyabadde sure win Nammere okuwangula Masaka. Era Masaka abantu balonda Nammere. Era Nammere yabadde akimanyi bulungi nti ye yawangula. So n'olwekyo mwabadde bagamba nti Nammere tagenda Nammere yali sure win nti alina okuwangula kuba ekisooka essimu ebadde evira ddala w'omukulembeze.
ekyokusatu buli omu abadde atya kubanga n'abalamuzi batuuso buli omu yabadde ayina puresha agamba ku luno era nammere singa yabadde awanguddwa era n'omuntu yabadde asobola omubbira kubanga olwedde ku ground abantu babadde batandise okulaga ekifaananyi nti nammere yakola ki yawangula era nammere yawangudde bulungi nga talina kiwakanizibwa era nammere akiikiridde bangi abatasobola kubanja kalulu nammere yabalaze nti akalulu osobola okukabanja n'okola ki n'okawangula oba n'ofuna justice mukama bankumire mbaagala nnyo tuvuddewo mukulu Mwanga Kivumbi ali mu kkomera naye ng'ensonga zaamukwasa muganda wange mwena mubimanyi ebyaliwo era ebyatambula nga bwe byatambula birungi si birungi naye wano waliwo omukulu Honorable Lubega Merari Sseggona ng'ayina annyonnyola ku nsonga ezo. Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi naffe olulira lwa mirundi ebiri. Olulira olusooka kwe kubeera muganda waffe gwe tutambudde naye obulamu bwaffe bwonna obw'emyaka gyaffe egy'obukulu oba egy'ebyobufuzi era gwe tuwangadde naye nga tukola naye twesa naye empiki z'ebyobufuzi ate olulira olwokubiri lwe lw'obwalooya. Obwalooya bubeera ne instructions eziweebwa eziri fomo n'ebigenderako naye waliwo n'oluganda lwe tubadde tutambula nalwo okumala ebbanga lwaawo ng'abantu babadde balulabanga olwagootaanamu olw'embeera y'ebyobufuzi etalina formula ey'ebiro bino so ebizibu ebyamutuukako bitukwatako era otuwulira okunyolwa kunene nti ayita mu mbeera efaanana bw'etyo busobola okuggwaawo basobola okuwangula basobola okukubba olumu osobola n'okugamba nti obivuddemu ku lulwo naye okumalira mu kabulamuliro kimenya buli muntu akwatibwako oba ayina akalira n'akakerenda ak'omusibe. N'olwekyo nga ttiimu y'abaganda be ab'ebyobufuzi tunyolwa era tujja kuwaayo omuwendo nga bwe tusaba Katonda okulaba tuyinza kumuyamba tutya. Ku ludda lw'ebyamateeka tuweereddwa ebiragiro okulaba bwe tumulaba bwe tumuyamba era ensonga tutandise ogitunuulira. Tugenda gikwata tutya tetwagala kubyogera kati kubanga neeyamusiba alaba TV eno telefayina naye nga kye tuyinza okwogerako ekya public emanye nti tetuyinza kukyakalira mu nnaku ya muganda waffe ensonga ne bwe ziba zifaanana ziti eziriwo ez'ebyobufuzi. Etukwatako tujja gyetabamu oluganda lukyagenda mu maaso. Oluganda kitegeeza omusaayi ogutakyuka ensi ne bwekyuka ennyanja ne bwesiikuuka omusaayi gusigala gutambulira mu misuwa gy'abooluganda. So kyennyinza obbagambako kyekyo mu kiseera kino era mu bbanga asidde ne mujja kubanga mutuwuliza kuwa we tunaaba tutuuse. Ttiimu y'abooluganda lwa Mwanga Kivumbi mu Kampala abagattibwa endowooza ey'ebyobufuzi emanyiddwa abo batambudde naffe nga tuwakanya gavumenti eno, abo batambudde naffe nga tutwala ensonga ezitukwatako eza Buganda ne Uganda mu maaso. Mwanga Kivumbi ye chairman wa Buganda Caucus mu Parliament. Mwanga Kivumbi olulandira lwaffe naye luva wansi eyo Muzambogo, luva mu UID ne lwegattira mu b'endowooza ey'ebyobufuzi
erowooza okukyusa embeera n'okujja ku gavumenti eriko. So oluganda lwaffe olwo lutegeerekeka lwafunzibwako mu kibiina kye bayita Ssuubi 2011 naye ng'ate Ssuubi yagaziwa erimu abantu ne bemutaalabanga nga ba notables mu kibiina ekyo oba mu ndowooza eyo. Musobola okutulaba ku olwo, musobola okutulaba oluvannyuma oba musobola okutulaba nga terunnatuuka. Kinasinziira ku strategy nga bwe tunaaba empenda nga bwe tunaaba tuzitemye. Yes, obudde bwonna mujja tulaba bye tunaaba tusazeewo okukola era kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo mu bungi. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyewetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa sigala naffe tovaawo.